Wano wetuli wanyirira bwe wati ye internal affairs branch yeggulu passport n'ebirala ebiringa ebyo. Abantu abamu no balowooza nti branch eriemu ya internal affairs nti eri mu Kampala wokka. Nedda. Ebitundu ebiriraanye ebiri mu Acholi okuli Nwoya, Kitigumu, Arua, Gulu, okuli Omoro, okuli Amuru basobola okujja ne bafuna passport n'obuweereza obw'enjawulo obuweebwa internal affairs ey'omu Kampala. N'olwekyo bannayuganda service delivery beetutuukiridde obuvunaanyizibwa buno lwaki tubalaga ebintu bino nti munnayuganda talowooza nti Uganda ekoma Kampala. Ekyokulabirako ekirala Bank of Uganda eyina ettabi e Kampala kyokka Bank of Uganda ojja gisanga e Masaka, ogisange n'Embalala, ogisange ne Jinja, ogisange n'ebitundu ebirala. Kati mu ggwanga tunosa okufuna passport n'ekirala mwenna abafuna passport zammwe ne zigaana okunonebwa balina n'omuze oguzitransifaringa ne bazitwala mu bitundu. Ekyokulabirako oyinza okuba afuna passport nga gifunira Kampala naye bagenda okusomako ng'oliwo eggulu ne bagitwala eggulu jangu eggulu ne passport yo kubanga gavumenti etwala obuvunaanyizibwa okusindikira message nti bannange passport ye erirwedde. Naye tujja kulaba nga Minister of Internal Affairs eri staka ne passport eziri mu kumpi mu kakadde kalamba abantu tebazinona ng'ate basasula ne baziprocessinga ne ziggwa ne batazinona. N'olwekyo twongere okwagala ensi yaffe. Kamera yo kyekyokulwanyisa ky'osobola okulaga nti ensi ye ekulaakulanye. Omuntu asinga amagezi amatono ye muntu anafiya ensi ye kubanga tayagala gavumenti. Ensi gye muli ze mwagala bannanga Amerika biki nabo balina ebitali birungi naye bo tebabiraga kubanga tebaswaza nsi ye. Nga maama wo bw'onaamusanga ng'anywedde omwenge toyinza mukuba kifaananyi okiteeke ku social media kubanga maama wanywedde ki omwenge. So n'eggwanga lyaffe tuliteekemu obwesige n'okulyagala. Ebitanateera bulungi tubigumiikirize kubanga ensi tegenda kukoma leero wakyali ebbanga ki gwanvu. Naddala abavubuka abato ebintu bino tubibalaga ne mwogera bannange babasasudde ebiki n'ebirala. Ekyokunsasula tekifaako tewali akolera bwereere mu nsi eno. Sijja kera nzije eggulu male wiiki namba nga sifunye wadde gonja bwendya mu kkubo. Nedda. Ekyo kitegeeza abantu abasinga balina omutima omubi naye nga tukibalaze yeno passport office. Era internal affairs tugenda kwongera okubalaga ne bannange wali biki ebikolebwa. Kangende wano tusomeko wano tugenda kusomako tulaga proposed infrastructure Directorate of Citizen Migration. Kati immigration Minister of Works and Transport, Minister of Internal Affairs, Minister of Defence and Foreign Affairs bonabona bazimbye ekizimbe kyabwe kino bagenda kutuula kuno naye ng'ate kino kyolaba ekyo mu maaso kyolaba kyonna nga bw'okiraba passport zigabirwa omwo n'emirimu gyonna Internal Affairs gyekola.